Sejusa Dubai. Kakati ono omuvubuka gwentadde wano yakoze ka interview e Uganda baya badde agendeze mu vacation baya badde nyuse kyeyo ne ka interview banji katambudde mu kawulidde abali e Dubai before nga sinagenda wala kubagamba bingi badde njagala kubuuza amwe nawe yagambi waliwo ekitunde Dubai nga bakumireyo balwadde basirimu bokka mu Dubai muno ngera oba ogendayo tebakkiriza kubeerayo era gate ekuumawo oyina kubanga oyina koma ku gate ne bakuyitira omuntu gwoyagala gwatali mulwadde eri nga wabeerayo balwadde basirimu bokka kyenneebuuza abalwadde basirimu baloko oba abaludde mu Dubai nange kanneebuuze mu ntangaaza emwe ekitundu kiri ludda wa buli kimu ne bakipakinga ne bakutwala kati waliwo ekibuga nga kyo ky'abalwadde basirimu kirina buli kimu masomero malwaliro buli kimu naye nga abaliyo buli kimu bonna balwadde basirimu okusanga ng'oli mulwadde bw'omuloko bakutwalirawo transfer. Sejjusa yagambye mbu abantu mbunze nimbye kibuga biki naye nze teyawuliriza bulungi ka video ka nze nagamba abaloko fe experience najikugamba nti je bakuyisaamu gwe nga bakusanze ne sirimu ne ngamba ku interview endala ne kasete akala ne ngamba nti ate bo abaloko bayina gye babakonfayinira ekibuga kati gendo nonyereze Al-Qasir naye teri mu Dubai eri mu Abu Dhabi njagala nsomesa abantu mu off yemu oba ontegede mu off yemu yekubye ebifaananyi ngaaga asatu bwatuuka ku bus bagenda babiri tasobola kugenda omu bwatuuka ku bus stop agamba boy wange nkuba yakafaananyi bwayambadde bulaka ne hoya olwengoye zatambule nazo mu nsawo ayina engoye musa era abasinga babeera ne bag ebifaananyi ebisinga nja kuweereza gojja wedegereze ze okumuulira abasinga babeera ne bag mugongo amuyina Dubai satwa lwaki babeera baweeseesawo ku mugongo kati mulimu engoye andi kati ezo engoye ye photoshoot recruitment agencies emitwala kanti kambawe logic esooka zino company zikola sente mpitirivu akugamba njagala ba taxi drivers bina naye nga akimanyi company bamusabye mukaaga divorce tulina okusomesa abantu nkoze bubi bagala meka company eri Emirates taxi eya UAE Emirates taxi esindika company ne ujueleza email we need 6 drivers urgently eno ne bakuba akalango ka drivers bitano kati bwe mujja abantu bitano ku interview gwe bakugamba mu ngeri yona ne wobo oyise interview bagamba ojigudde kati bwe mulaba abantu mukaga bagenze mugamba naye nze nga nakola ne divorce nga yagende ebyadala kirabe kanze chance yange yankotebu anti baize kubanga bagala abantu mukaga ne bayita ebina bajjemu mukaga anti nkugamba nenge ebina byonna bisasudde registration Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba we are back again mu Kiva e Bulaya UAE edition tukyali ku nsonga ya UAE mwayagadde Kiva e Bulaya UAE edition ne Derek embozi yagibawadde bulungi nnyo waliwo omukyala bwe nalabe n'agamba ayagala kusponsoringa simanyi oba you are serious like that akatambi ako ke tusoose okuzanyaako bimu ku bigendo bye tugenda okwogera mu episode y'olunaku olwaleero tutukoka tuli tuyingidde ekitundu ekyokutaano episode 5 olunaku olwaleero akatambi ako ke tusoose okuzanya omukulu yadde agamba nti ono bwe yali ayogera episode gisembye okuzanya gitwasemba obbawa yagamba nti waliwo ekibuga abalwadde ba siriimu nga kye kibuga ky'abalwadde ba siriimu kabayera kabasiimula kabegeri kabasikaali kabani ngaabeerayo bonna balwadde ba siriimu era gwe omulamu bw'ogendayo sigala ku geeti eno balinga basibe omulabire eno nga kyo kibuga kyabwe babasibireeyo kati waliwo omukulu yavudde n'awakanya n'agamba ye kibuga kisangibwawo ekyo oyo byayogera atulimba ensonga lwaki Derek abeerawo wano ye atunnyonnyole ensonga nga bwe zitambula ddene na bingi tulina ensonga nyingi tugenda okwogerako ensonga endala lwaki omuntu agenda e Dubai n'avayo nga mwavu ng'ate bamanyi nti yagenda kukola bakyeyo Derek kye kiriwo naye gamba otya abantu bakubuuzabuuzaako eyo
andi naku zino wafuuse celebrity superstar gwamanye emboozi ezifa ebubebbere ebubebbere mpozi yewa agafa ebubebbere ziba nvunza ate amawulire gena nti agafa ebubebbere kale Derek kite kiriwo naye ogamba otya kiki wasuze wa weekend yakuyiseemu obadde ku mupiira mbadde ku mupiira piire mwawangudde ssebo ab'e Uganda sembobe nenga bitambula bitya birungi nnyo kakati nga tinabagenda wala njagala Derek tutandikire ku nsonga omukulu bamuyitaani we bamuyita Sejjusa Dubai yagambye nti wazzeko mu kaholiday n'okola interview era abasinga bagirabye n'olimba abantu waliwo ekibuga nga kyo kyabadde basirimu Derek omukulu Sejjusa omuddamu otya kati Sejjusa ekisookera ddala nze sizze kuwummulamu ate najja dda njala bakamusaliremu bo bamutaaginge tewazze ku holiday asaze ku holiday nze navaayo nkitadde wavaayo mwaka ki navaayo 2019 kati weba ye holiday ng'esobola omala emyaka gyonna myaka 6 almost eyo teba holiday kubeera ne weba bakubaaniza bakuwa baani ya myezi 6 osavinga ebyezi 6 katugeze nti oli mukozi we Dubai bw'omala emyezi 6 bw'ojja mu vacation ekyo abadde kimanyi mu kiyige bw'ojja mu vacation bakuwa myezi 2 kale kabakuwa 3 bwe weeyongeramu emirala 3 n'oweza emyezi 6 system ya UAE okitegeera system ya UAE United Arab Emirates as a whole yeekujjamu automatically visa yo eba cancelled automatically ng'oweza 6 months kitegeerekese so in that gwe oba ogaa nti nze kanneeyongera emyezi 3 kwesa tukampani egyempadde ne government nze kanneeyongera 3 bakujjamu automatically ate bwe bakujjamu automatically bakuba ban either ya mwaka kisinziira oba ya myaka egi ebiri so kati bwe baba bampa ban sawa zino bampadda ban kuba nagenda nga sikansolinze nga ndi wakudda nenkola ki so ekyo mbadde muyitiramu Sejjusa yagambye mbu abantu mbunze nimbye kibuga biki naye nze teyawuliriza bulungi ka video ka nze nagamba abaloko fe experience najikugamba nti gye bakuyisaamu gwe nga bakusanze neki nesirimu neŋŋamba ku interview endala kasete akala neŋŋamba nti ate bo abaloko balina gye babakonfeiningira ekibuga kati genda onoonyereze Alkasir naye teri mu Dubai eri mu Abu Dhabi njagala nsomesa abantu UAE as a whole erina seti singa 7 erina Ajuman erina Sharjah erina Al Ain abantu tebayita Alain naye nga Al Ain onfuna bulungi erina Abu Dhabi erina Dubai erina states ziriawo erina Fujairah ziringa 7 states naye as a whole they are federal states zona zina governance ne number plates buli kimu kiri separate buli omwa ine ekiche ositeke buli omwa number plate ya Abu Dhabi tefaanana ne Dubai webale nnyo kati fe tugamba Dubai kuba abasinga abali eno bamanyi Dubai ojja mugamba Fujairah nga tabimanyi nga looza kaalo baki kati fe tugamba Dubai naye Dubai nayo it is a state Bwana wenda gamba mugundi nagamba nti abantu tandika okwawulira abantu andi kati bwe tuba tugamba Dubai ne baba kugamba ku companies bagamba ogenda Dubai era ogenda okulaba visa nga okulika Abu Dhabi emotoka era osookera Dubai ne bakutwala era bw'ova wano osookera wa Dubai either ogenda otuukira Sharjah kisinziira woba oyitidde naye abasingira bayitira wa bayitira Dubai then emotoka neekujja okwo naye okuvuga paka mu state gy'okola ki twala Ajumani ekutwala eyo mu nsozi za Kigozi gye yali okitegeera ku KFC kati Sejjusa mbadde nkuddamu bwe nti njagala oyige nkusomese kati gwe okimanyi nti oyinza okumala awantu emyaka 10 oli najja n'amalawo 2 naye experience gyafunamu 2 ayinza okusinga gwamazeewo 10 kikola kiti ekyo kati rutine eri bweti nvudde mu accommodation ngenze ku mulimu nkozi nkomyewo nebasi tosobola kwenkana n'oyo avudde ku mulimu neyeetoloola ekibuga ng'anoonya part time
neetoloola ekibuga ng'anoonya mulimu gw'oledde ova wano olina omulimu tosobola kwenkana n'oyo avudde wano nga omulimu agenda gunoonyeza eri experience gyafuna eba y'amaanyi nnyo nga gwe ka off ke bakuwadde ka Friday ate tutambula kuba tolina ssente ne bw'oba oziina obeera ne puroguramu ogamba nkola kino lwaki abaana tebatambula ku off zaabwe okitegeera tebatambula ku off zaabwe kuba olufuluma ennyumba bwoti kuba kuspendinga mu UAE mu Dubai mu UAE kati katukozese UAE bw'ofuluma ennyumba bwoti kuba togenda tambuza bigere weather tesobola kukkiriza kutambuza ki bigere okitegeera ogenda linnyawo motoka waliwo abapataani taxi baziyita za kkale wali ne bw'ogirinnya n'ogaa kati nze ŋŋenda wano musooka kulamuza bibanga bya wano nti 3 neero bato spendings era okukomawo 3 si 6 bw'ogenda mu moolo to spendings okitegeera kati abasinga bagenda ku beach ku zi beaches basange alumamuza samanya alumamuza ababeere Abu Dhabi bagenze ku Konichi simanyi marina simanyi bagenze marina era kuona kubakola ki ayagadde atambula agenda ko kufera world yanyimirwe webale nyo era lwe batambudde ensawo yonna ejjula power bank nejjula obusimu power bank kukuba bifaananyi atambula mu mulundi gumu agenda n'engoye bag ejjudde engoye za mirundi 10 kati nga kye kutambuza ne power bank ebyo byonna otambula bw'aba afulumyemu nga Friday akwata baaga ye n'ateekamu t-shirt ze nga 6 n'ateekamu empale ze nga 8 olwafunyeka off lwafunye off n'ateekamu empale ze ate off eyo lwaba afulumyemu ng'omukyala gutuuse onfuna bulungi siga nti buli off alina okugenda nedda omukyala nga mmanyi nafunye ku Lwokusatu oba nafuna ku Lwokuna ne bwafuna ku Saturday alinda paka ku Friday eri ejja eri afuluma ne sente ateekamu empale ze 6 t-shirt senga 7 ne power bank ekinene bwe kiti kati kye kimutambuza ne power bank ne speaker kukyajinga esimu bagula nnyo za layisi zino ez'abayinda obugwako mangu omuliro kati n'agamba ngenze kati yekubye ekifaananyi ng'ayambadde black ne white ekubye ekifaananyi ng'ayambadde yero ebyo ebifaananyi bijja mutambuza mwezi mulamba paka ng'afunye omukyalo omulala ontegedde mu off yemu oba ontegedde mu off yemu yekubye ebifaananyi ng'aga 3 bw'atuuka ku basi bagenda babiri tasobola kugenda omu bw'atuuka ku bus stop agamba boy enkuba yakafaananyi ngulwayambadde bulaka ne white olwengoye zatambule nazo mu nsawo ayina engoye musa era abasinga babeera ne bag ebifaananyi ebisinga nja kuweereza gojja wedegereze zekubuulira abasinga babeera ne bag mugongo amuyina Dubai satwa lwaki babeera ne baweesa ensawo ku mugongo olwo kati mulimu engoye andi kati ezo engoye ye photoshoot kati weze nga wano omuntu agenze ku photoshoot bwakyusa oba video osegeera nga abali mu kushootinga ki video ku off ye bw'atuuka ku bus stop nga bamusabula bivuddemu bulungi bivuddemu ebyo bijja kumala nja selectingamu ekisinga alinnya ebaasi nga bagenda mu baasi munda naye bamusabulayo nga 2 ng'atudde mu baasi okwo nkuba neyeekwatagwa ne bamusabula ebyo 2 olutuuka destination gyage babadde bamanyi nnyo bagamba ntwala ku Konichi omubuza ku Konichi beach tigeti 1 nsabulira wano ebizimbo obikwata olina okumakinga sure background era bw'oba cameraman notakwata kizimba bateekubya ekifaananyi ebizimbo obikutte nti mbikutte era abasinga obuzimba obuwanvuwanvu bwe beekubizaki obuwanvuwanvu kajja kukola ako cwanga yeekubyayo 8 ng'ayambala costume y'amazzi agayingire bamukubyeyo kati ebyo bimutambuza omwezi omulamba paka wagulira engoye endala onfuna bulungi olwo nkulaga story y'Abannayuganda kati gwe sejjusa oyinza kuba oli TikTok ng'obeera ku TikTok n'ebyoyogera nga tobimanyi abaana balina ng'olina mu accommodation kankusomese oyina ebintu by'otamanyi bingi nnyo era gwe weekuumire ku mukutu oyige bingi by'otamanyi kati n'olaba oyogedde ku kasirimu kati nsobola n'okugamba ebeera kati kankubulye divorce obadde okimanyi nti Dubai oba mu state yonna kale UAE okulaba omupiira bakusasula bulungi nnyo nti Vipers ezanya ne KCCA batekawo bus buli state batekayo bus nezitwala abaana okulaba omupiira buli mutwe mitwalo 2 bakusasula gwe omulabi lindako
nze agenda oyingira mu kisawa akola gwagenda okunyumirwa olaba omupiira okuba embu biki bakusasula bateekawo ne supervisor bw'oba tokubya enduulu tebakuwa gwe bakutema bakuwa gumu kitundu kati supervisor abaamu alaba olumulaba bwati kati buli tiimu ebeera n'abawagizi baayo nze bwe mba wa Vipers tulina sales department ya Vipers enoonya abawagizi ndi gwe bw'oba wa KCC nawe onoonya ababo kati stand ya Vipers eddala stand ya KCC mubeera mu basupervisor bayitamu gwe tewawagidde gwe mu kitundu abalala beebiri gwe wawagidde ennyo ebiri kitundu basasula abawagizi okubeera mu kisaawe okwempawalinga abazannyi kati ekyo Sejjusa takimanyi nze musibako era gwe weekuumire bakakusaliremu bakakuwe osegedde kati abo basupervisor bazibu nnyo oyinza okugaa nti tandabye naye mukusasula wali mu baasi andi babasasula mu maze omupiira guwedde bade babakubye mwaka muba mukaagala bwe mutuula ng'akwata ssente weeziti bando ng'agenda wali mu maaso pa face ku face gwe watudde nnyo tewawagidde gwe mu kitundu gwe kati nze navuumyane muzimpe gwe wawagidde nnyo ediramu 2 ono bamuwa 2 kitundu kati gwe olaba supervisor oyina okuba enduulu eri ne baba bakubye goolo musigala muwagira nga muwagira anti kati nze bannyimako omulundi gumu tugenze wali ebitiimu Al Jazeera simanya Al Jazeera ezanya ne RA zabya states kati nze ndi wa Al Jazeera twambadde tunyumye bitukoze ekibatwala ebifulaya bya Al Jazeera bikitutuse wali basajja nga gwa katandika ne batuchomeka goolo hanza amanyi ne ganzigwamu abazanyi sibamanyi sirina gwe manyi nzize ku lwa ssente nengamba sika ametwale 2 kantuule nze amagulu gannumye mba naakatuula mwende omusajja nandaba batukubye goolo gwotudde nenga muzireke ssente zamu era tebampa nze nali mmanyi abantu bangi engeri gyadise basi nga 10 abantu bangi tajja kuntegeera kubanze yajja naga gwe towagidde otudde batukubye ne goolo nengamba batukubye goolo kali nze nkola nze morale empeddeko okitegeera naasirika ye n'agenda kati mukusasula ntuukako andabaga you no money you no support kati ekyo mafufulusi no money mafufulusi okitegedde kadi eyo Sejjusa takimanyi obadde okimanyi nti eyo waliyo kyakezi zisaba lwakutaano nga zaffe z'abakatoliki zaffe z'abaprotestanti balokole biki naye okusaba bakukima wosula ne bakutwala ne bakuliisa n'olya n'omala okulya ne bakuwa ekigambo ne bakuwa n'emmere ne kukumyawo ne bakuwa ne upkeep kusaba bw'okugenda ku church oweereza location yo pastor navuga emotoka nga ya bbeeyi n'akukima n'agamba noonyayo abalala ne muweranga bana tugende tusabe n'abatuwala ne musooka ne mulya breakfast ne mugenda ne musaba ne mumala okusaba ne mulya lunch ne mumala okulya lunch n'aba upkeep mwena emitwalo 2 oba 3 n'abazaayo n'agamba ne ku Friday mukole bwe muti obadde okimanyi kati nga mwetegekera ku Friday kati nga ku Friday ne bw'oba musiraamu oyina kusaba ne bw'oba nesugidde omugamba nze nakyuka abana gye bali nga ye Shafiiki naye nga yakyuka lwa mitwalo egyo 2 nakulya onfuna bulungi kati tudde wa moyo Sejjusa tumuleke tudde ku programu yaffe kakati naye nga ekibuga ekibeeramu abakitale kasiiri kiri hidden nti osobola okumala emyaka 2 mu Dubai oli bwagenda mu Google asobola kiraba kati ayinza bwagenda ku Google ayinza kiraba naye ate they hide it era nze nange okukimanya oli yaŋŋamba tebaagala abantu bakole kibamanye nti n'ebyo ebintu bihappeninga mu Dubai kubanze we namanyira nti abasajja bali secretive nnyo omusajja tulina we twatuuka nga wali bizimbe byokka nangamba olabaawo waliwo security tano base y'amagye weeri awo okimanyi mu UAE osobola okumala emyaka 2 nga tolabye ku mundu ekyo kyona kirabako nange kati nze mbagamba amazima kubanze mbirabyeko ntambudde UAE yo baki tebakwata mundu okitege the other one is a peaceful country nti osobola okumala emyaka 2 nga tolabye ku kyambalo ky'amagye ng'akukima abeera mu kanzu bino ebikanzu byawe nagamba nze ndi wa CID akukimidde mu kanzu nga tolabangako ku kyambalo ky'amagye tolabangako ku mundu oyinza okumala emyaka egi tolabako ku pisto oba emundu ye Dubai naye nze omusajja yaŋŋamba olabaawo waliwo barracks y'amagye eri awo wansi ku pavers ezinyirira ngaki
ningamba wano ate bayitawo nagamba weeri sijja kugamba mu kibuga mu Abu Dhabi nali mu Abu Dhabi mu kibuga nagamba wano waliwo sekule 5 amajje tanka zona ziri eyo wansi bino byankugamba bya ddala era abakimanyi era mu comments oje wetegeze mu comments abasinga baba babimanyi era ekyo kibuga gye kirinze nkubuulira ekyo bakitali kasiri ekyo kyabalwadde basirimu naye abasinga tebakimanyi naye okutambula fe twatambula remember okugenda era musajja yaŋŋamba sigala wano kanzije okugenda era gate nali njirabiranga wano neeri naŋŋamba sigala wano kanzije twatambulira almost 7 hours chukire eri tewali jam tewali ki drive through okitegeera naye twatambulira almost 8 hours nga atuteyo supplies mu ddwaliro yali mukwano gwange era bamuyita Asgard muyina ne wano ne sawazi okitegeera nga mu pattern mu doctor era yagamba sigala wano kati mukuddayo nengenda mubuuza ebibuuzo ebyo ningamba kati ababeerayo tebasobola kuinfectinga bana abalaga tewali mulamu bonna akola ku gate ate bonna baloko abali eri bonna baloko waliyo n'amalwaliro waliyo biki batambula aze Uganda azeewa agenze mu America aze esirimu it's a sequence omuntu omwagifuna gradually n'agenda ng'akola ki ng'awa abalala onfuna bulungi so ekyo kiyige bakusaliremu okay alina Derek ekive Bulaaya UAE edition kakati Derek omuntu avudde e Kampala agenze e Dubai nze nasibula ku sisa wange ng'agenda e Dubai nkimanyi bino naye abiraba naye buli kaseera obwavu bunnuma embeera sikitegeera obwavu kiganja ekiganja nimugala wakisookomawo okitegeera lwaki omuntu yagenda e Dubai gye batugamba nti eri ensi nsuubize ogenda n'okola ssente abalimu bawalabu balina ssente zensi zisinga obugagga n'akomawo nga mwavu kati ekintu kiri bwekiti nga tetunabatuukayo kansooke mbuuzeeko ku balabe baffe abali ku celebrated track era mbabuuzaako nnyo abasharinga naye musharinga obwo obuntu nga mulekawo logo zaffe batema waliwo omwala omuyita Paul ye Paul 256 kuno okulabula Paul 256 kyaka njogera nawe mpola bulungi nnyo saagala onyigire kuba ojja kufuna copyright strike ojja kaaba nkubira amasimu nga sobola kukwata emboozi bw'ogitema mu paati emu paati 2 paati 3 gireke yeetambuze naye tofiira ku mboozi zange nakuwa olukisa tema mu paati emu paati 2 paati 3 akomaawo kuba ojja kufuna obuzibu buuza baali bandozezaako nze ndi mubi nnyo ndi mubi nnyo saagala ofiirweko akawunti ko tekanaweza nti mitwalo 2 nindowooza wanjagala nnyo wakange gwotema naye kale ikisoke tema naye tobika logo zange kale tema nga bw'oyagala naye tobika logo zange I will get you bwe naatwala akawunti eyo tokaaba netema naye tobika logo zange Paul 256 ye emboozi yagitegedde ndowooza buli kaseera balinze episode banaye era ne saa zinalinze ndowooza nga tebateekayo yanteiminze edda oboda yansinikidde nalabye obukomenti wali okitegeera okomawo ddi so biki kati Paalo totasofunayo ku bikazi ebyagala okukwana sibyagala ebikazi sibyagala nze nina ennaku yange Dubai nagendayo nenkomawo n'emitwalo 4 waliwo yabuuzizza mbu oli mufumbo ebyo tetujja byogerako kati nze ndi mu kusomesa abantu okitegeera era abagamba mbu nze ndifa naye biki abagamba mbu nnimba temulina bukakafu nze mbaleetera wano obukakafu ne mbagamba era nkyabasomesa tukyalinayo era mwekumire tukyalinayo episode zinga 1000 tugende ku nsonga ya radio lwaki omuntu akumonga mwavu ngati yagenda gaggawala abatya mwavu ekisookera ddala bw'aba ayitidde mu kampani eza wano bamusasuza ssente katugeze asasudde miliyoni nga 5 katugeze nti oyo omuntu avudde wano katugeze omulimu ogusingayo nga akabeeyibeeyi katugeze security njala tematemereo kitegeere era mu kitegeere security ogenda funa eri katugeze kamu kitundu average kuba walimu abafuna ne overtime kamu 7 ne baziweza ne katugeze kamu kitundu ogenze mu spark bobo ogenze mu security oba transguard oba mu spark oba mu transguard waneno ba company zijja kusaba miliyoni 7 ogenda mu security input onfuna bulungi bakugambe miliyoni 7 osasule miliyoni 7 olusi gwenga gwe mu nsawo bado ina miliyoni 4 kati nga miliyoni 3 ojazeola obagambe bwe natuka yeri kambateremu n'amagoba andi oba obugume eno ogenda kukola eri ebugumu lwali tandise miliyoni 3 njabba wayo 4 mu mpe 3 njabba wa 4
kati n'ofuluma eggwanga nga bakuwadde ng'oyina ebbanja lya miliyoni emmeka nya olwo tetandikidde mu bbanja onfuna bulungi kampani eyawana e Uganda tewali kyesasula ku ezo ssente input kampani era kampani ze Uganda mweddeko nze munansonyiwa linda kukatiko terezeemu awo tewali kyesasula ku ezo ssente zonna ziba zakulibwa buli kampani yezirya abeeri bebakuwa buli kimu bagenda okusindika ebintu byo credentials zo buli kimu bakikola kye bakisponsoringa onfuna bulungi era gwotuukayo eri newekalakasa twateekamu sente nyingi naye mutuwando ne bagamba wateekamu mmeka ssebo fa bakusponsoringa buli kimu era basooka ne bakutemeezo lindako zange nyingi lwaki muntema nina kufuna kamu kitundu lwaki mumpaka mu 10 biki bagamba ssebo wateekamu mmeka twakuwa tiketi visa buli kimu kati zino 7 miliyoni 6 kampani zezisaba wano zikola kampani mulekeraawo bannaayo mulekeraawo kampani ze Uganda balekeraawo bagenda ne bakusaba sente nyingi ate nga tebagenda teekamu they take advantage of these innocent Ugandans abatalina sente you understand sente z'okozesa wano ate bwe bakusaba input miliyoni 7 era oddamu n'osasula endala bagamba twagala Interpol ya mitwalo 15 n'osasula onfuna twagala medical ya mitwalo 3 medical ye mitwalo 3 kale kadugeze medical ne registration zaaki okimanyi nti waliwo company surviving ku registration yoli agenda registeringa njagala company twala abantu wabweru nagamba interviews njagala abantu bina nga bwabala registration bwosasudde emitwalo 2 abantu bina ziba sente mmeka bana abera mbuga kati ate tosobola kudda ku police ogandi yanze ba sente yasasola registration tebaje banje eyo is non refundable okimanyi ziba sente mpitirivu ne registration naye mukama katonda bagenda kugamba medical testing medical bakebera sirimu 2,000 13 osobola okufuna wali nofuna strip newekebeza neba kusaba emitwalo 5 njagala mbazibula amaaso mulekeraawo muleke emitwalo 5 tegisobola kupima sirimu mulekeraawo omuntu musabe 15 ina sirimu kyoyo yenna gwe bagenda okebera tebiriyo ntisimanye hepatitis biki ebyo byonna 10 years genda babikebera kalala wala abajjako medical emitwalo 3 kyenkugambe ekyo balekeraawo at least registration ne medical kola emitwalo eki tiwoba registering emitwalo 3 ebiri medical kigwe ne bagamba registration ne medical 300 okiraba kati oyo togenda mundu wala ku police mbondre funding emitwalo janga 3 nga wagenda ku medical ina n'ekipapula bakebera tetwakute wa registration nga mulekera obwo bubbi obusobola ate bo tebakiza kola medical tebasobola kugenda walala medical ya eyo company joyingiddemu ye ino okukola medical mulekera obwo company okosanga ko wa medical kadi mamunanya dono kuli sinti yabba sente nti biki naye buli company eri wano nzibi kati ekyo recruitment agencies emitwala kanti kambawe logic esooka zino company zikola sente mpitirivu akugamba njagala ba taxi drivers bina naye ng'akimanyi company bamusabye 6 divorce tulina okusomesa abantu nkoze bubi bagala meka company eri Emirates Taxi eya UAE Emirates Taxi esindika company eno nejuereza email we need 6 drivers urgently eno ne bakuba akalango ka drivers 5 kati bwe mujja abantu 5 ku interview gwe bakugamba mu ngeri yonna ne wobo oyise interview bagamba ogikoze eki ogudde kati bwe mulaba abantu mukaga bagenze mugamba naye nze ngana kola ne divorce nga yagenda ebyaddala kirabikanze chance yange yankotebo anti baize kubanga bagala abantu mukaga ne bayita ebina bajjemu mukaga anje nkugamba nenge ebina byonna bisasudde registration medical nechi gwa basajja gabakozi basente okitegedde kyekintu awo tuveewo tugenda tunatuuka ku input tunatera okutuuka ku input osasudde input bajja kugamba nti twagala Interpol nti ffe tulina atukolerako Interpol owaffe wanjawulo Interpol zonna oluusi za mitwalo 10 naye agamba okwanguyiza Interpol okufuluma tulina owaffe wa mitwalo 2 mwegi obeera desperate gweyagala kyebakugamba kyokola kiringa bonna atwala omulwadde wo mu ddwaliro ne bamutwala eno intensive care unit osobola okulamuza bagamba nti kano katubo ka mitwalo 2 osobola okulamuza kuba oba mulwadde awone asooka awone kade
eno reality kicking etya bwoba otuuse ino tandika obirowooza mune naliko ki ositegedde bangamba medical mitwala 3 neziwaayo weebale nnyo tosobola kuddamu kuba oli desperate oyagala kukola ki kufuluma n'okumanya oba tokoze eki tomanyi oba tumanyi ekyo kiveeyo Interpol ne zigenda ne bakubako 10 kati abantu 4 emitwalo 10 commission nga lwaki tavuga zibenzi bavuga motoka za bbeeyi abantu 4 milioni mekezo milioni 100 ate mu lunaku olwo babalumika ne babagamba mujje ku lwakusatu buli omu ajje neki milioni 4 milioni 4 soko toyimuzingemu awo kwata emitwalo soko abantu 4 emitwalo 10 ze sente mmeka abantu 4 emitwalo 400 emitwalo 10 awo nanga bakusolooza njagala nkubalire kamukamu ebyavuwaza abantu n'atuukayo eri nga ne bwakola emyaka 2 talina sente ya talifuna sente funa kale tuleeto teekemu tubalire abantu ebimu tubyogera ne balimba oyo alimba nze nja baledera amazima paka lwe munaakakasa ne mugamba ekituufu gaayi byayogera bya ddala bale emitwalo 10 times 400 milioni 4 40 million mu lunaku that's a good business buli interview buli week abeerayo ne interview egi kati weeks nya times nga mu omwezi afuna sente meka times 4 ezo milioni 4 times 4 times 4 milioni 16 sikiri 16 omwezi ogwo asasuddeko abakozi aguze benzi mpya n'ekizimbe ndaba abasajja bevuga motoka bavuga motoka balina ne security oseke abakozi bona average bafuna 3 aba nze nina company gyemanyi abakozi babawa buli weeks 2 babawaza babawadde babatadde basasula kati abo omukaaga abo bwe bamanya nti kati gwe divorce eri company gamba twagala driver mukaaga buli twagala driver mukaaga ne bayiteraga twetaaga driver 2 twetaaga 200 drivers needed urgently interviews on Wednesday ne mukwekubira amasimu baagala eno contract mutambulirawo within 14 days era nga kituufu 14 days mukola ki mutambula naye omanyi lwaki gwe totambula kubanga gojja gamba naye nga nali ne divorce nga yatambula ye nze chance yankute bubi kumbe ye divorce abadde mu mukaaga guli omukaaga guli gwe eri kambale gye yakola ki kati ne bagamba waliwo obuzibu bwa visa biki mutulinde kuba kati bannamwe tebagenda divorce teyagenda James teyagenda Derek teyagenda ekituufu yakola ki yagenda amubeera ku waiting paka lwalefuna kalala twagalayo 10 kati ate 10 bayita lukaaga 600 kati basaba 10 alla balina sikwese bwe basaba mukaaga bayinza oyita nga bisatu bwe bayita 10 nga twagala abantu 10 agentire bayinza oyita abantu lukaaga ne bagenda ne bakubebiranga ku radio ne bakola kino lukaaga kati wo company bose balekera awo ekyo kimu olwo nkulaga bwovaawo bagenda kugamba nti ffe ebifaananyi byaffe photocopy balina okusaba passport photo ne buno obutono nti ffe tulina studio yaffe wano ekuba ebifaananyi gwe mu kitundu obe balinga somero express balinga buli kimu bakikolera ki ezo sente zibeera awo ezo zokka z'oba ojjamu andi gwoba osasula obungale bona bakukikinga back sente zeweesooka ola ezo tera akabiri bansabye obufaananyi biki bansabye biki zintereko wano transport ne t-shirt je eya company ndisimanyi company sigenda kwogera manyi t-shirt gy'oyambala ogigula bagamba t-shirt emitwalo 4 tosobola kweprintingira abayiseemu already tosobola kweprintingira kubona abafunye omukisa mukaaga ne bayitamu kati nze kugirako n'ebirala we maama nnyabo kati gwonkulaga abana abayiseemu olwo tugeze kubayiseemu tuli kubayiseemu t-shirt eyo bagamba mitwalo egi nakati nze obugezi bwange nze negeziwaza ningamba emitwalo 4 ningende nina boy wange awo manager bamwita Cleberson ningende wa Cleberson ninga Cleberson nze mpa t-shirt nja kusasula nga ntuuse eri hana gabo oli boy wange Derek kwata t-shirt kuliko bigambo kinendekako ebigambo binanga bwe biri ku t-shirt nagikopa eri nendekako ebigambo nenyuma bitya bagenda okwetegereza material ya tabu nungi nnyo buli t-shirt bubabuka buno obusiiwuka buno okitegera bwoyoza waleta material nze naleta material kusante meka omoyaya nedege nzoli yampa njamuwa boy wange yampa buwi sina sente ngenda wabweru Cleberson era nkutumiddeko esaa zino kyali boy wange musajja wange Cleberson musajja wange nnyo nange kati ntuuka eri omusajja netegereza abantu wa induction eyo nga tunatera okubuuka netegereza gamba jangu kamanyi jangu nankwata ku material nga ya tabu
chuka tulabe ebigambo bye bimu tewali kyensobezaamu yadde nekimu ne kala yemu nagamba eyo t-shirt wagiguzeewa nga nagiguze wali mu downtown wali eri by that time yali akolerawo ku Arua naye yavaawo kati yali ku Kampala road wano bagiyita Blue House kizimbe kiri awo kukubwa awo weyadda ngamba nagiguzeawo ku Arua Park bano be bantu byetetwagala wano bano be bantu nga nkuba kuba ku kibegabega ng'olwanda gabanze example abantu abeefuula abagezi bano be bagenda otuuka e Dubai kati gwe kankusabire oyinza n'obutaweza emyaka bano betetwagala bano abeefuula abagezi yakyogera yagamba okwegeziwaza kwammwe okwo omulaba abalaba bona basasudde ssente ye yagenze n'atungisa eriye kati gijje musebo togenda kgenda puresha ziri nnyo sigenda mwagala meka tukukubye fayini kati gwojja jigula tayimu zitu emitwalo 8 nali sirina ssente naye saamanya wezaava nakuba essimu ezi ssente nga zigenze ku ssimu ansasuliddewo emitwalo 8 t-shirt egi emu wagisasula emitwalo 8 tayimu zitu emitwalo 8 ekyo ne bakikanyuga eri siti yange nunja ndi nze negeziwaziza nguzikendala naye bantu oba muma mutuyisanga abaana bato tugenze olwonkulaga ezo nasente taxi mubeerawo kavaani akabatwala ku airport mbumanyi akavaani ako pahead okasasulira mitwalo 10 banna bwema nnimba baje bagambe mbu nnimba bakasasulira mitwalo 10 buli agenda ezo zonna kati gwoba oli desperate visa yefu teziri kwini puto olwonkulaga nti ogenda okufuluma nga waspendize milioni 10 kati bwoba weewoze milioni 4 olwo sente zebakusaba weewola bwewozi ogenda okufuluma eggwanga ogenza e Dubai okukola oba UAE ng'oli mu deeti ya milioni nga 7 kyekituleeta kukiri lwaki abantu bafuna sente andi kyekyo yeeyo kyekituleeta kukiri lwaki sente atuukayo n'akola naye nga sente taziraba kati ng'osuubiza oga nti nze bw'oba obalantika mu kitundu ogamba mu myezi 6 nja kuba mbatadde onfuna bulungi olutuukayo eri ogenda ne temporary visa bwe batuukayo ne bakukolera permanent eno ya resident visa ya resident ne batandika process ya kukolera ndangamuntu ne insurance card ezo zonna bazikola ki bazikutema bakuwa probation period ya 6 months kampani eri ekutema kampani eri ekola ki bakutema tebakuyinda kutiga tebaga ntujja kutema sente bwezi biki kuba baba bamanyi nti kampani zabakola ki zabagamba buli kimu naye ngeno tebabakola ki bano bakamanyi banyuma kusoloza input ya akoma kukama sente zino sente zibakusaba input milioni 10 stege ezo zonna zibazaabwe that's their money tebalina kyebateeka mu kampani eri esindika ticket nesindika ne visa kati kankubuuza kati ku national level wano nze bwemba katugeze nze bwemba njagala maid ne bangamba maid ali jinja mpeereza mitwalo 5 ne ngamba asimbule nfuna bulungi era abaki bamaidi ali jinja ali mukyala ayagala kusimbula weereza emitwalo ejo akole ki ajje tozisindika bw'oba oyagala omukozi ajja oba ne bwajja n'agamba nsasulira kaboda kakumi tozisasula kati bwe kiba eri basindika buli kimu kuba babeetaaga kati zino 7 milioni 7 zibakujjako wano zikola ki zonna kati zikola kizaakulya kugula bizimbe kugula motoka kukwana bakazi banayini makampani abo bakola sente wano era njagala kubuusa abantu toteekamu nnyo ng'ogenda wabweru ate kireke ezo sente osobola okukola mu kapito kireke bwe bakusaba kampani weba okusaba sente zisuka milioni nga 2 kale osobola ogamba munaye babeerawo batya anti kati yagamba nti nawo balina expenses zaabwe nga bo ekizimbe we babeera babakipangisa license ya government abakozi biki masanyalaze biki fasi ebyo ogamba nti nze kanteeka average muntu yali badde asasulanga average tolina kususa milioni 2 kitundu zibamala bw'oba ogenda Dubai tebiriiko bya muli muntu munaye guno ogusasula sente nyingi tolina kuteekamu tebiriyo kuba buli kimu bakikola ki bw'oba oyise interview yo you're good to go ekyo olwonkulaga kati tugenze olinnyonnyonya otuuse eri bakugamba kati bw'ofuna kamu kitundu for 6 months fe tujja sooka tutemeko ezaffe ze tukutaddemu ojja kuba ofuna 1 million for 6 months nga bwe tukwetegereza naye bo bakuyita ebbali ne bagamba this is probation time to see whether you will work or not 6 months ezo kati era 6 months oba ofuna akakadde ako asecurity olwo ndi ku security akakadde ako oyina kulyako onfuna bulungi oyina kwambalako
oyina kugula oba essimu oba simu card utilities nyingi z'ogula mu Dubai nga wakagenda era spendinga nnyo ogenda okwetusanga mu kakadde osevinzeeko emitwalo 40 olisasula de miliyoni 7 okuggwayo kyekimu ekyo eri ebbanja lyewaleka e Uganda ebbanja lyewaleka e Uganda togenda gula ploti ng'oli akubanja tekigenda kusoboka onadda ojja kuddeera bakubowe ate oli ajja kuteeka kasito nti esente zange ziba zikola ki zizaala onfuna bulungi kati omwana bw'aba mwerufu nga ye wakusasula asasula ezo agenda okusasula nga oli mu mwaka gumu n'emyezi ng'egyo okumalayo abantu onfuna bulungi mu mwaka gumu ebiri obeera ku pressure ewaka nabo nga baagalayo akasente osobola kusasula bbanja nga ewamwe musula njala buli lw'olinya ekigere n'olinya ennyonyi bw'oti amaaso gonna simanyi lumbe bakuba balabagwe divorce simanyi mbaga balabagwe simanyi omwana aganye kusaba balabagwe kati oluusi tebasobola kusaba mirundi ena gyonna ng'ogaana ogwokutano ojja gamba kale kamba weeyasatu naye kati gwe bw'oba obawa tebajja kugamba bw'otuuka nga tolina naye kikumba bajja gamba nga yavaayo naki gwe tebamanya sente z'obakoze eki z'oba spendingiddeko ekyokubiri eri Dubai waliyo ebintu ebitwala sente bingi ekisooka fines ekyo kyakubiri olunkulaga sente wezigendera nti omuntu ajja kufuna sente ekyokusatu waliyo gift centers kati bano abava e Uganda nga balina amala ayagala kulaga njagala gula bintu bya Dubai nga ali muzungu bwe yagala nagula kali akatisha ke Dubai olwagumaalo agamaala agasooka olina okulaga nti agenda ke Dubai nguza akatisha akaliko badge kali onfuna bulungi kati eri bo kye bakola kibwe kiti bakola Walmarts bazita gift centers nti 1 to 20 oba 1 to 10 1 to 10 kitegeeza ki nti ebintu ebiri mu kizimbe kino byonna birenjingira ku 10 paka ku mutwalo anti dira mwemu ze 10 za wano kati bo bateekawo 1 to 10 gift center nti buli ekibeera muno kyonna era bwe bakugamba nti kino kyagumulu 10 oyo mutwale ku poliisi kati buli ekibeera omwo kyonna kibeera kya kukiyanikira ku 10 paka ku mutwalo tewali kisuka mutwalo n'ogamba ha era mukimanyi byaddala byenjogera kati omuna Uganda ayingira omwo sibe baagala layisi nga bwolaba bakuba layini mu China town ziri China town China town zeri bwe bati bwe babeere eri asimuno bino bya agula n'ebitagasa kati omuvubuka tedibbe oba ojagaza ati omulezi mukama katonda era olaba bitedde beya ku piro abalezi bagula bitedde mukama katonda akira jandi kya 25 neza siba sende mpitirivu ezo sepo bwozi savinga mu box omwaka sende mpitirivu bwazanze ekyala isikangule mulekera awo amaalo asanga fani nga ya mitwalo 2 kinagamba kale Kampala ya mitwalo 10 najikolesaako weekend nezikira biba feke osanga bayina oburedio nuga kali ono oburedio akagaza ati ostegera nalabya ba laptop mu bed space gye wali yogerako mama kati va ku bed space kati ekyali eri ebiseera bye twagenderamu omulembe gwali gwa self-esteem wakabba safe endala agisiba ku nkondo eno n'agisiba ku nkondo nati obutanda bubeera n'enkondo bwezi bwoba oli waggulu agisiba wano self-endala n'agisiba wano n'agisiba wano ng'ekiri eri ekya self-esteem mwe mwagendera nga self-esteem nga zeziriko nga kuliko buno obuhandola omanyi buno obuntu obukwata n'okakwatisa wano n'oteekamu essimu bwoti bugonda osobola okukakyusa bwoti okategedde obuhandolinga essimu nga bwe buli eri ng'abaana oyinza osanga omwana alina obuntu buna naye ng'essimu alina egi newebuuza kati obuntu buna kati exciting yagenda mu dduuka nga babutunda layisi seka kasanvu o Uganda sitebuliyo era omulaba akuba bifaananyi kano mukamanyi ebyo byonna in the long run bitwala ki sente kati gwoba tomanyi ate kirala buli kintu kyogula eri bakitema ku 5% omusolo oguli eri VAT ya buli lwogenda mu supermarket balina VAT gye bakola ki in the long run sente z'oba ofulumya buli lunaku bw'oba ozikyusiza mu ze Uganda oba okozesa sente nyingi kati omwana atuuka eri n'abeera comfortable n'agamba Dubai nsobola okutambula nga tebanzibye freely ostegera n'agamba nti Dubai security nti Dubai mbeera wayonjo ostegera n'abeera mu your life n'abeera comfortable neerabira nti at the end of the day ayina okudda ewaka babeera mu comfort zone babeera mu comfort zone nfuna bulungi
n'alaba nti omuceere gubadde gwa bbeeyi enkoko eri okugirya bebadde nga Christmas kati agiriira wano buli lunaku gyafumba agamba kono sobola kukola kisobola kuvaako nze nina omwana gwe nagenda naye bamuyitanga Mawaggali naye ng'amanya ge twamuyita Mawaggali nickname naye ng'amanya ge aveeyo eyo nakifuma nga bamuyita Vincent kati Vincent ye yagamba nze kentu nze mbadde Derek mbadde bubi nze gwolaba nze sirinyangako nakumotoka nti yamaanyi kuba oluusi bayinza okutwaliranga mu V8 nofuna omufata ne banabeeya nagamba ogenda Abudabi nti ngenda Abudabi agamba tuula mu V8 oluusi nosaba musaada bagiyita musaada help ogamba noyimiriza emotoka V8 neyimirira netuulanga neyimirira ogenda wanga ayagala kuyamba buyambi nemulinya nemugenda nakuvuga nakudropinga wogenda ng'omwana tagendangako mu V8 atandise ogitambulira mu Dubai ngagamba nze sidda Kampala nja kuddayo nga Museveni avudde ku ntebe era oli yatugamba nja kudda e Kampala nze neninya V8 nange neneekwata selfie mu V8 kati olwonkulaga batuuka eri yemu ku nsonga okubeera mu comfort zone neweerabira at the end of the day nakuddayi waliwo abaana abava wano e Uganda ne batuuka eri amanamba ne bagajjako ne bagakyusa ne bafuna ageeri abeewabwe ne babakola ki ne babeetemeko n'abavaako abewaka n'abeera ghost mode emyaka gyonna nga tebamanyi oba ali bulungi oba yafa naye nga gyali eri anyumirwa kati oyo tosobola mugamba kusindika ssente ewaka tosobola kumugamba amasanyu mangi ebyamasanyu bingi nnyo bw'oba onywamu ku mwenge gw'okusevinga kusiibule mu Dubai ekyo mu kasale mwako bw'oba onywa ku mwenge e Dubai ogenda okunywa omwenge obeera ne license buli mwezi ziba automatic bakutemadira mu 2,200 ng'ogyeko guno gw'omubuyembe ogw'obuyembe ebiyayirigwo bwe bakukusanga bakusiba ngamba nti nze nyinyuse nvudde ku mulimu gwange kangende enywemu kabiya oyina kubeera ne license ate baziina lwakuba teboogera tebasobola kyogera baziina license n'ow'obuyembe akolawo akayembe ye nga ye aba ayina ki aba ayina license naye tajja kuga nti nina license naye ng'aba agiina sente bazitema buli mwezi 2,200 nti oyo omunywi 2,200 buli mwezi gavumenti etemako 2,200 oba onywedde oba tonywedde kasita wafuna license nti nze ndi mutamiivu kuba we bakukwata ne bakuteekako kawunyemu ng'oli mutamiivu nga tolina license ekwiza kunywa mwenge olwokoma okubeera mu Dubai temubimanyi ebyo kati osajjusa Dubai tabimanyi ababalista bayinza kuba tebabimanyi abimanyi balista mugezigezi ayinza kuba akola ki akimanyi olina kubeera ne license kuba ensi gy'olimu siiyo onfuna bulungi kati olwonkulaga waliwo abalala abagendayo olwonkulaga sente zigenderawa waliwo abagendayo nga ayagala kufitinga mu mbeera yakubeera wabweru ndi bweru onfuna bulungi ndi bweru ekyo kintu kiri expensive nnyo okulaga abantu nti ndiki ndi bweru olina kugenda mu zi cafe shops wekubye ekifaananyi andi ogenda mu cafe shop n'osaba ne bakugamba ka 6,000 ssebo n'ogamba mukaleete njagala bifaananyi nga n'oluusi alinze nina boyi wange twetwagendanga nga ye bwe bamuleeterako akamuli ka kofi kebakuba akakamuli ne bakamuwa buli lwanywa akanywako siipu egi anti ebintu biba bikawa tabimanyi fala anywako siipu egi nagamba kuba ebifaananyi tuve wano tugende ng'era buli lwemala omukuba ebifaananyi tufuluma nga akantu kakyali fuulu bwe kati tabimanyi olwo ayagala kulaga ngenze mu cafe shop nywedde ki ontegedde olwo nkulaga sente wezigendera olwo sente ziba zikola ki ate omwezi gwanguwa lwaki obudde bwe mu UAE bwanguwa okukya n'okuziba omwezi gwanguwa nnyo nze nkubuulira kuba ye weather yeeri nze nawe obudde bweri nga bwanguwa muziba kati saawa zino ekiri eri omusana oguli eri tosobola fuluma saawa zino abafuluma bakola batya you are either in the building or in the car with AC era bwe bakuyimiriza ne basanga emmotoka yo terimu AC bakusibirawo tugenze oyo setule tumuvuddeko tugenze kuwa taxi driver ye bambi akoma ku kyakuvuga mmotoka akubeeramu AC obulaaso ffe mu lulimi lwaffe tukuyita bulaaso kati kitegeeza nkusanze awo tolina byakukola engamba nina gyendaga jangu otuuleko onyumirwemu kamotoka n'otuula nenkuvuga kati bo bataxi driver kwe bakumuuko
abakola mu Abu Dhabi ne Dubai abakola mu Abu Dhabi ne Dubai ne state zonna taxi driver okufuna sente olina kubanga okola misana na kiro ate ng'okolera kampani sente nyingi bw'ogikolera miliyoni 10 kuba bo babasasula according ku sente z'okoze si mwezi nti si mwezi tebalina standard salary bo babakulimba bw'oba osayininga contract wano bagamba gw'ojja kufuna miliyoni taxi driver buli mwezi ajja kufuna miliyoni 3 bakulimba sente z'okolera bakuwa commission era omwezi gumu oyinza kukola miliyoni 10 ne bazunula wali sebo munfuna bulungi ba taxi driver mukimanyi temuyina standard salary tebakulimbanga sente lindako bino bagamba nti atwetaaga ba taxi driver twagaba taxi driver salary wa 13 miliyoni 3 buli mwezi bakuwa medical bakuwa miliyoni 3 buli mwezi tebiriyo ba customer botwala ze sente ze bakutemerako oyinza okwesanga mu negative ng'otute okoze omwezi zonna okoze miliyoni 6 government yonga yo fine kutemya miliyoni 2 Salix bichi Dubai amakubo ge Dubai gaina radars Salix gaina Salix bane kuba fine direct bwotomera okimanyi nti bwotomera opakinga n'okubira police nti ntomedde ize kamba yigirize mwete mumanyi fe tulina experience okimanyi nti bwotomera opakinga wali no temuyomba ne gwotomedde tasobola kunyega yena ya parkinga nateka mu double indicator tosobola bwatomedde bwakwesi bwatomedde opakinga wali noli na parkinga ne muteka mu double indicator ne musigala mamoto gagamwe tewali kwebuze tewali kukola ki ne mukuba esimu ntomedde bo basika kamera ne balaba ani ali mu nsobi era omupoliisi olujja agamba jibbitaka kusaba ID permit naziteeka mu system n'agamba gwe ye yabasalirawo nti ono yakoze omusango twala ono mu garage bakuwe okimanyi motoka yo bwe bagito okimanyi nti bw'obeera ne broken mirror oba oyinako motoka ye eyina akakyamu keeriko tosobola genda mu garage nga tolina kipapula kya poliisi never tewali garage ekukwatako oyina sooka ku poliisi ne bagiviewinga n'ogenda mu garage kati bakusange ng'olina akantu akakyamu ku motoka yo nga tolina na kipapula kya poliisi bakuba black coins ebyo byonjogera byaddala era bajja kugamba mu comment section ka taxi driver mu Dubai ne yokutwalira wamu olwo nkugambye omaze otomera olwo okonyeeko olumaze okukona okubidde poliisi ajja nagamba oyo mutwale mu garage nkasesinga garage ajja kujjako miliyoni 3 fengafe okutuyita gavumenti ekutema miliyoni 2 naawe kafayini biki kakakadde awo otomedde ako kotomeddeko katono ako miliyoni 6 zigenze miliyoni 6 oziyina gwe nga gwe toziina kigenda eri ku kampani katugeze kampani ya Abu Dhabi taxi oba Emirates taxi oba Dubai taxi basindika email nti number plate bwetyo omukozi kato James tumukubye tibajja kugamba lwaki ovuze bubi lwaki okola ziri automatic kati gwe osigala okola leero nkoze miliyoni 15 commission yange badde ya miliyoni 4 nzasuddeko government miliyoni 4 basigadde bamanja miliyoni 2 ologo omwezi gugenze unfuna bulungi ba fine izo nyingi tasobola kwewala fine speeding bekitu olonkulaga wa taxi kati oyo akola emyaka gye gyonna ng'ali desperate wakiyingira eno bagamba ojafuna miliyoni 3 buli mwezi kati kankubulire oyo asooka n'akikuba emyezi 8 nga tafuna sente owa taxi anti bamuyigiriza akyali mu training anti olutuukayo n'oteekayo ka pamiti kwake Uganda nga bakakanyugeerera tukulabye nti wakwatako ku steering naye tomanyi vuga kati tandika okuyigiriza tula mu lecture 8 months basoma prep ne winter okuvuga kati no oyinza kuba omaliriza emyezi gyo8 ne baleeta omuwalabu nga ye yakyawa abaddugavu baku interviewing nagamba njagala ondage kati nga sakati kawa zino kankubuuza omanyi Kampala naye bagamba toyeerye manju wa mapeera ya Karachi osobola ogyogera nze nkubuuziza nze osobola ogyogera ebbanga lyomaze ya interview no mbagamba atya nti toye eri manju wa mapeera ya Karachi nenga gyeri byaddala we muvuga anti oli bw'aba ajja kukola interview agamba kati njala ekibuuzo ekisingayo obugumu ajja yeetegereza ekibuga n'agamba kati wano waliwo kamera ku kazimbe kano waliwo kamera ne famasi wansi ajja n'agamba ku Konichi building wansi waliwo kinekyanti wavuga myezi 8 ogimaze bakuyigiriza bakuvuga mu Abu Dhabi wansi wa Konichi building wansi waliwo ki kale waliwo saloon ekirala waliwo ki
ng'otandika okupalapalanya ng'ogamba nzijukidde waliwo ka bus station ng'agamba ogudde go and learn my friend again sorry tebaddamu tebalyanguzi takuddamu era olugamba nti ogudde kati obadde okimanyi oluyita abaana olufuna bakola pate nga tanabakuvuga tanabakufuna na musaala bakola okuyitawo babayita babalidias ba inspectors kati abasinga bwaba interviewinga mu patani mweru munne tebabateekako nyombera oluusi baba n'abasiraamu kati bwakulaba gwe nakubuuza oli musiraamu no amwe protestant okay bwe muvuga agamba stop ayinza okugamba stop nga muli ku highway motoka ozimanyize stop no tandika okuyimira wano bayimihirawo olwakumazi jukira akugambye olina mugundira akugambye stop akumazi abaana olufuna pamiti eri nkulaga obudde buno oyo owa taxi banaye bw'oba olina omwana wo nga yagenda mu taxi amaze emyaka 2 takusindikira sente muleke mutaxi Dubai mwesonyiwe muleke ayina ebizibu bye abasinga agenda okukansolinga nga bakoze ki oluusi atuuka ne bimutama amaze emyaka 2 bamutema fayini bikinagamba nze nkitadde eri bamuteeka kwa busikondi tonaba kumalayo sente zaffe olina fayini za gavumenti tuleetedde fayini ate oyagala kuva wano ogende bakusiba myezi 6 abasinga bali eyo mu makomera abataxi baana bangi bali eyo mu makomera nina boyi wange ali awo mu masimu sijja mwogera linnya boyi wange akimanyi lwe nasooka omulaba bwe yanvugamu banaye neegomba omulenzi nengamba boyi wange nga oli watabu ndi watabu kale nonyezeeyo mu construction boyi bwe yagamba bali smart babeera n'obutaayi nga babeera smart osegedde babeera n'amatayi motoka vuga za hybrid zokka kyekola kyagiragira kyekola ki ne speed basooka ne bakuwoninga balina speed gye bataagala ku kkubo bagamba ovuze bubi ogwokusatu motoka oluusi yeesiba oluusi ne bakukubirawo omukalafu fayini ngaka mu kitundu boyi wange oyo yatuuka n'agamba naye abantu mbalaga nti nkola buli lunaku siina byenkola nze ndi mu fayini ndi mu mabanja ng'Uganda be bampeereza sente ndi mu mwaka gwa kusatu nzembe suddewo tawulo ng'ewaka eno bamuwa sente bamusindikira sente era akabiri nte era akasatu kyokka ali Dubai kyokka ali mu taxi yeevuga apostinga ku TikTok apostinga nga w'amaanyi n'atuuka reality n'emukuba n'agamba biki byendimu ndi mu fakinga life nze nkitadde kanzireyo Uganda mpasolinge nga bamugamba okitootya gavumenti ekubanja omutwalo gumu mu 10 miliyoni 10 fayini ze bakukubye olina zikolerera oba tukusibe anagamba okukolera miliyoni 12 mu nsibe yo ngende ewaka ne bamusibe emyezi egi esatu ava mukomera ng'agenda ku deportation so ebyo byonna nkulaga tewali sente okitegeera tewali sente Dubai kyobulaba abantu bajja bekweka obadde omanyi kyaliwo yakugamba mbu ajjanga 18 zituuka takunyega naye nga yajja agenda okunyega gamanze mazemu wiiki lwaki mukola ekintu ekyo nga mukomyewo oba oyina ki kati nkuyite gwe bwenkuyite nga divorce jangu nsange wano okupaka lasti oba omanyi nze agenda okugula kyokka osobola okujja n'ongulya nga okimanyi nva Dubai nze nange waliwo bwe natuuka waawo nga ndaba yeekwata agira bw'ati esente azoleza mu kiwato ngamba kanesasulire talina sente era mubasonyiwanga ne lwaki mukomawo Uganda nga muvudde Dubai nemwekweka kati n'oluusi waliwo kampani eziforcinga leave nedda ssebo wakoze emyaka 2 olina kugenda waka nogamba naye nze mbadde nja ojje kufa gwe kampani mu Dubai negamba nedda olina kuwumulamu fe amateeka gatukwata bajja kujja balabe nga tewakolayo ekizibu bajja ne bazikebereza okamba ne bazi auditinga bagala okuwummuza toyinamu yade n'ekikumi kati n'otandika okuyiiya eddo gwe olinawawo miliyoni bbiri ozinde nja zikuteerako ng'omusaala aguze ng'ate oyiiya ba Uganda olwo bakusifosinze liivu omaze emyaka 2 sebo olina kugenda yadde wataddewo omukono fuluma sebo fulumamu omwezi gumu at least bwe banajja okuauditinga kampani balabe nti bambi yafu abakozi bafuluma mu balesting but they have resting time kati bagenda okugamba fuluma gwe nga batwalire kyabaana nina abaana 2 tebakuwa tiketi ng'ofuluma basobola okuwa tiketi to and fro ne bagikuwa naye kati okutandikira ku kisaawo ebisigadde okudda Kampala byona kyokka kampani yebikuwa
Bayizo oyinza okudde Kampala nga transport yakujja ku airport okudda mu kyalo. Tomuyina era abasinga ajja n'agamba. Naye kampani gange gende omulemu ko. Foruma ticket ne bagikuwa omwana agitunulira bwatu waliwo eyagigira eyagiyuza. Amazo giyuza ne bagamba ekyali mu system tujja photocopy nganda. Era yafuluma nga talina n'ekikumi. Yemanyi era ajaseka waliwo yafuluma boy wange. Bagimuwadde n'agamba kati nze nganda gawachwachwa. Ng'ayagala eyitewo abeere nga amisinze flight bagenda okukola bwadi mumenga nga tikiti ng'ekyali active. Ne bamuteeka ku kwetambula. Genda umule oyina fuluma gwanga abasajja tebagamba ajja nina ne bobagamba tebagala kumanya babalowooza olimba bulijjo tukuwa sente okitegeera ajjaawo era twamuwa emitwalo 3 n'amanya nti emitwalo 10 gintwala waka abenja tuukayo mbeere mu nyumba nga si fuluma babeza mu mayumba kyekyo beegalira mu mayumba bw'abafunye ka BNB ng'agambira kakadde kambeere omuŋŋandya nnywa ebiseera bye binaatuuka nfulume ngende baba tebalina sente Dubai nze nabagamba wali kapati kaliba yali part 3 nembagamba Dubai genda jaya magezi jangu ga implying wano okule sente wano waliwo sente tobeera ku bunkenke wano ne bofuna ekizibu nga kyakakadde musobola oteesa ne police eri bwe gubaguze nga mukalafa guze abaana abasinga kuduwe ne salate muina line muina kama banja nga we biri wana Uganda ya telune MTN bazeolerako ng'akimanyize wali bamanja kakadde ne wano bamanja kale tasobola fuluma line ze Dubai bazeolerako aya bazeolerako bulungi nnyo onfuna bulungi bali amabanja nengagamba sisobola kuyita ku airport nga bamanja era bazoka ne bakuseba mbo batolina sente zaabwe mugenda serving emyezi egyo so yes ensonga ezisinga Uganda ze ba facing ng'oluusi amala n'emyaka 10 talina kyalina tayagala nakudda okitegeera tuvula n'abasinga bajja n'ebizibu bya famire ayina famire agamabanja famire ayina amabanja buli kimu omugugu gwonna bagumutaddeko buli kimu ekyaba kiteka kuoyo kati oyo ali savinga disente tasobola kusavinga kyovulaba omwana abeere era abasinga bagamba kaneekuumire ku mukutu kangende okwo ku TikTok mbeere nga stress yange njimalira okwo ng'alaba emboozi ya Dereki walaba bagamba bana ebino omwana byayogerako bituufu bye tuyitamu biba bituufu era gwe tobuuka nga zi comments ezo nkulu nnyo beera ng'ozisoma era ojja ssanga ng'oli waliwo oli ayogera n'agamba embeera gy'ayogedde yennyini yeyange yemujjaamu kuba nze mbirabyeko I have interacted with many people nze abakimanyi bakimanyi nze na recruitingako omanyi buli mwaka Burj Khalifa babeera ne festive nga lusooka festive abantu bava mu different parts of the world to see how Burj Khalifa presents its new year flags and ne Uganda wali eri kati abasinga kati by employing crowd controllers they want 80 kgs and above crowd controllers ojalaba mu comment section ngabagamba kituufu crowd controllers abo baagala height nga muntu muwanvu ne kilo 80 and above crowd obeera nga security therefore just 2 days bakusasula mitwalo 4 per day 200 olinga jala trophy babno bajala trophy bebakola ki kati nze nafunako eyo contract nga baagala abantu emitwalo egi bampa emotoka ne bampa sente za facilitation engeri gye nali ndiyingira mu medical nga nkunganya abantu mu accommodation waliwo eddwaliro limu nga sales personnel wa Abu Dhabi bamugamba oba oyagala abantu abanayuga abali able-bodied look for this guy nera nali ndi awo gayi nankobera nagamba jangu tu meeting wano etu meeting anagamba njagala abantu emitwalo ekyo what do you want nenga njagala emotoka na airtime nandeera ku airtime ya mitwalo aga nampa n'emotoka ngebeera ku accommodation yange erinze enze kati nga buli lwemba ku mulimu tugenda mu field eyo ngenze mu Jumati China tawo ngenze eyo bichi wawa eyo China camp bichi nonyeza abantu kati bampe eyo contract ya kunonya ba security ba crowd controllers for 2 days wena manyira nti abantu bayina ebizibu abasinga bangamba nti twagala ba security twagala abantu nga from different companies and not security naye abaana abankubiranga amasimu Dereki emitwalo 2 agatugagala nine abaana abankabira mu lunaku lwa mitwalo 2 enaka is mitwalo 4 crowd to control the crowd agogenda one bigo biri wano to direct nga bulabe bya World Cup ekatabe batwala abantu just okitegera abaana abankabira mu inbox waliwo omwana gwe naleka nga yaweza kilo 7 abula cage engamba gwe tojja yita nga nza abayisa
nina ne video nina no kakafu buli kimu nira bakimanyi bakimukimanyi nemuleka omwana yankabira musajja mukulu yankabira gamba omanyi emitwalo ana ezo kibadde zigenda okunkola nemubuuza omaze ebbanga kimudoba guno mwaka gwa mukaaga kale omwana myaka mukaaga amaze emyaka mukaaga emitwalo ana ogaggaza kiwakola dda ssente oli mugagga ndowooza olaba myaka mukaaga emyaka mukaaga okitegeera n'ekirala waliwo abavubuka abava wano obuzibu bwe tulina abannayuganda tulina amalala olutuuka Dubai nga twefuula buli kimufa abakimanyi Dubai oba wa mu state yonna mu Abu Dhabi mu UAE waliwo abavubuka abalala ye bw'atuuka Dubai yategeerera buli omu kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati nze ne Uganda nali musiraamu tuli basiraamu ffe abawala butwetwaza bwe tuti kati banna mmwe bannayuganda mmwe kati abasinga ye bw'aba mayindi musiraamu nti oluwalabu nti eri abawalabu bajja mwagala nti kiri automatic nti nze ne bwenkola omusango tebasobola kuba ffe nze ne musiraamu gwe twali musiraamu kati lumu nkosesa ki kankunyumiza emboozi lumu tuva wano ne boyi wange bamuyita Ismailo Mijagulo twamuyitanga Mijagulo Ismailo ngangamba Derek tugenda kapiira kati twalinayo obusaawe waffe gye tuzannyira omwo munda biki terobulaba tugenda kapiira naye nakayindi mwana kantema naye njagala bw'oba oyawula kati nze miya mu football player ndi musambi wa mupiira kati nagamba kati ng'oluusi nze kapitaini nze ayawula oba oyawula tonteka ku saidi yaako njagala nkateme naye ngamba naye okutema nga tekikkirizibwa yadde bya kisaawe tolina kulwana bajja kusiba isimana ngamba nze ndi musiraamu abidde n'abasiraamu ffe batuyisa bulala okusingako mmwe kweri n'agamba ye era nze ne bwemutema ne poliisi nejja ngamba salaamu alaikum tamanya sinaba bitegeera bulungi kuba ye Isima yali ansooseyo emyezi ng'ena yefula omugezi yamanyi buli kimu tugenze mbaawudde omusajja waliwo eggwanga bayita ba Nepalese it's near India babodaringa ne India babayita Nepals kati omu Nepali ngamba ula Isima muteeka eri Isima n'atema akasajja bw'akatema ne bumubuukira bwalinga 10 bumpi bwe buti bulina solidarity anti kati yo eri Dubai ekiriyo bwe balaba nga balwana okimanyi nti kati kino muyinza kuba temukimanyi kambasomesa okimanyi nti bwe mulwana nze naawe bwe tulwana ono cameraman najja n'atutaasa basiba yefe ne batuleka ate lwaki omanyi kyalina okukola yalina kukubira bukubizi poliisi nti bano bakoze bali mu kulwana kati no bayinza obasanga mufunyiza omuyayi n'abalaba ne musanyuka ne mugamba hawayo agamba naye nga mubadde mulwana mmwe andi ye balina akasimu ke bamuwa nga aloopya abalwana omuntu bwakusanga mulwana ne mubeera babiri ne mugaa tugende eri twekube mubeera mu construction setting oli nakumanya naga naye lwose tutudde ebbali awatali abatulaba ne twesaba ne mugenda bwe mulaba ebigere nga bijja bwe muleta nga mukola we muti mwenda ne mugamba naga mubadde mulwana mmwe bwema tubadde tulwana ne gye mugenza okulwanira babiri gye munana natwalayo muntu mulala mubeeraba ne muzeesagata onkuba nkukuba tugende ne muzeekuba enkonde naye bamuwulirayo omuntu ajja omanyire nti mulaba nakulwanako yadde kuba oyo yaba ayagala akasimu ka poliisi alina okukuba essimu nagezaako n'abakwata ku kisogi bwati gwe batikkirawo ne bamusiba n'omusiba eri tolina kutaasa olina kukuba bukubi ani atukubidde essimu ye namba yange nze akubye bagamba katono mumugjeeko enanga muntu mu recording a good deed bagita good deed bagiteeka mu system ono yalaba abalwana na reporting ono yalonze wallet na reporting sikubataasa kati mu ngeri yonna gosobola okuba toyagala kubeera mu system nti wakola ekirungi anti ekyo kirungi bw'okola ekibi bakikansolinga wali ontegedde bw'okola ekibi nga olina omusango gwa good record tebakukuba fine agenda okeba nga olina mu good deed n'akola ki n'agamba kati nze n'okuloopa olikiriya kati gw'olina okola mu ngeri yonna embaloopa bajja ne bakola ki bajja ne babatwala ne babakuba fine kakadde ani asookereza munne biki gwe nga bwolabye ani asookereza oli asala olaga oli kati gwoli waka mu kitundu gwono waataano temuddamu kuba musasula oba tubatikke
era mu ngeri ono inagamba tusasula ne bakuba fine kamu kitundu kamu oli kamu ekyo ne kikola kipoliisi neddayo ogwayo egukoze eki egumaze so buli ngeri yonna kati boy wange isema balwanye oli nadde ebbali nakuba essimu abakuba balinga basatu balwana kukuba kuyita poliisi tuli eze bawo begudde mu bifuba batandise okwehaginga ababadde beekuba anti poliisi eze temunalwanako kati bagenda okulaba mu nebbalo nga alina enkwagulo walaga mulwanyi nani abalwanye mulwanye kati jangu obadde olwana nani nga gamba wuli asoose okunka ate nga lwaki mubadde museka nga mugamba mudisigeze nga muli mutemulwanyi mbutulwanyi ti isima nga bamutikka isima ye bamutikka ono munepaali nasigala ne bamukubaki fine nga bagamba which means omunayuganda yasookerezaani oli tebabuuza tebakola research era nga kituufu munayuganda yasooka naye nga kituufu naye tebabuuza lwakkala bo bajja ne bagamba ono yalina okuba nga akoze eki yalumbye ono kuba ono talina bad record yonna bagenda okulaba ono amazeewo emyaka ena isima tanaweza mwaka ne bagamba ono kirabika yasoose kuba ono ayinza okuba amanya amateeka ga wano era isima n'obusiraamu bwe tebwakola ki tebwakola yagenda talina kyafunye era nawe yambu ali mu booda sawa zinavuga wano mu Kampala booda so ebyo byonna nkulaga nti Dubai osobola n'okukola emyaka 10 nga toyina ki naye tetubanenya lwambeera naye ate sigamba nti bonna onfuna bulungi ofuna otya sente Dubai era tujje tukole bwe tunadda ku paati endala mbadde nsaba nsomesa abantu butya bosobola okufuna mu Dubai byoyino do's and don'ts byoyina okukola mu Dubai okufuna sente ne byoyina okwewala ebigenda okumalawo sente okumalako sente weewalenga ebintu era bingi era kyemmanyi ko ndowooza ku lw'obudde bwe tunadda wano nja bisomesa buti Dubai okola otya okufuna sente okusevinga sente okola otya ebingi nja bibaso ate osobola okukola otya okubeera nga gwe osobola okubeera mu Dubai ate ng'olina sente ate mu mirembe nga oli crime free era nga tozeza musango osobola ate ng'otambula ate ng'oli free era nja bisomesa nabyo abantu babimanye kambuze kino osotuka ku airport nga ofuluma uvaayo ng'osazeewo ofulume ekintu ekigamba nti olagawa sitegedde kanziriremu otuuka ku airport nga akati kange ndi waka kanzire ewaffe ekintu ekigamba bannaye sindagawa kanzireyo ng'otuse ku airport kati olaba ku airport okwo anti kisinziira ofulumya otya waliwo afuluma nga gamba nze nina ebizibu byange kati kankuweemu scenario endala kyensobola osomesa abantu ekirala mulekeraawo nze ndaba nze nga nze omufumbo teyandigenze ku kyeyo lwaki nze nali ne boyi wange naŋŋamba sijja mwogera linnya kuba atufolowinga atugoberera nnyo Derek zaali sawa 7 nga mukazi oyo amugamba bwonna agende Dubai mukwa adde nsaba nzire mu kusomero ompange n'agamba okusoma kirungi nnyo kangu ndeke nga nkufunidde karoomu nkupangisize hostel ngisasule otandika okusomera awo ku Mobesi ne bafuna roomu awo nakawaawo nampangisa namusetingira mubambika fridge n'entebe n'omufaliso nasasula ne tuition gayi n'afuluma okukola lumu tukola night shift agadereke oyinako ku balance kuba kati eri Dubai mu UAE balance ye airtime oyinako ku balance ng'omugamba nina balance mukazi wange mwasika mukubireko mwana nabinyalo mubuuza nti kati gayi ndowooza oba yalina true love nyingi nze mba ndi awo nange nyimiridde bali mu kwogera ngenda okulaba essimu yange agikuba wansi omuyaya azirise mumpa amazzi asaba amazzi nziruse ngenza ku taapu ndeesa amazzi nzijjemu esaati yange ndanisa omuujo okudda engulu agamba mpulidde eddoboozi ly'omusajja nenga eddoboozi nelikusuula wansi kati bwaba brother we naganedda oba bwaba ali waabwe yamukubira sawa mekezi sawa 7 ogw'ekiro anti eno ziba sawa 6 bali 1 hour eno ziba sawa 6 aba ayogera
mboli nga mugamba baby soko je ona na fidgeting anajja kochi omuwala nakola ki najja kessimu omugayi nazirika munzije mu esaati ndesa amazzi muwadde amazzi anywedde ebikopo nga binaawo muwujiza zisina manya muntu abadde kyabadde ku simu ngayogera ne mukazi we ositegedde kati gaayo oyo addengulwa annyumeza ekibaddewo era enkeera ya kansolinga nagenda kofizi naganze sikyasobola kukola nga tasobola kukola stress emutta mukazi we love ate ng'omusajja asasulira omukazi yasasulira buli kimu yamusasulira buli kimu akimanya ali muserera amugamba oli kositero biki naye nga gaya alinamu mu nnyumba awootira abakazi kati oyo bw'aba agambye nti nfuluma n'ekintu ne bwe kimujjira ku airport taddayo nti njagala kuddayo nti nsigale taddayo aba agenda fuluma oyo aba agenda fuluma lwaki lwa love so kutula omuntu mu kiyumba eyo nkyovula baba bajje ne Uganda nagamba nze sirese kiwaka mutwale eri ate kati wuliriza osingako nga omulese Uganda nange kyenda eri Dubai bamulya oba oyagala kati nze kamba buulira amazima amatuufu bwogera ne mukazi bwotwala mukazi we Dubai nti omufunidde akalimu naawe okola mugate sente bamulya buli lunaku bamulya bamulya sigwamulya weka obadde okimanyi kamba oba program ebeere ndala tugende maaso tugende mu maaso obadde okimanyi nti abaana bava ne bawasa eri baneekolera jange n'abeera mukazi we kati gwe bw'oba oyagala ng'afunye kiraya nti we ofulumamu n'ogenda wali omwana najja nakuba yakika ne ziggwa ng'olakuba mukazi wo akuba mukazi wo owasiza mukazi e Dubai naye nga neeko okitegedde bwafuna kiraya nekagamba bba wange sooka ofulumemu wali ono katumalirize n'ono nga mbanamba owulira eri embooka ekaaba ng'oli awabwe olumala ng'odda mu buliri nga weebaka olwakoze era oba oliawo nga wakeebakako bwoti weebise kapira omulala n'akuba oli free shoti yammeka nti 2 jangu ng'era ofulumamu ng'otuula bali oyinza ofuluma mu ruumu emirundi nga 7 mu kiro kimu kati oluusi oliye naye mukyala leke katwebake nde bona basitula bakazi baabwe mbwamutwe tutte Dubai okyokuba nti bamukuba expenses mu ngeri yonna bamukuba eri wali abaana beetega ng'ayakola obunyama bano bajala trophy nga yakola obunyama bwe ali eri bosman talinamu ssente kade gwa muntu tabakulabanga fara wagana ikasajjako naye kakola wambo kakola ku airport kakirina changu eno nze nawe fe tukuba ddiru eno tukuba ddiru omwana apangisa wali emmotoka nga ya bbeeyi abasinga n'apangisa ebbeeyi nga Lamborghini bulinga bugaali eri najjana bamutwalamu emirundi egyo ku Burger King ogwokusatu n'agamba nfunye akalimu ngenze ku interview waliwo walk-in interview ng'eri embooka evuga ate eri teri kulwana nti amusanze n'omukuba ajja kusiba ono bw'abeera ku mulimu omusajja omukazi amanya puroguramu yo tewali byakumulamu ku ng'oli ku mulimu eri nogaa kanzire kwewaka kisoboka oba ofugenze oba ogenze odda nga essaawa zo zikoze eki tosobola kudda waka tewali yakwera ku mulimu tebiriyo ngene Uganda kansoke nzirukeko nkomewo nfune ka boda nedda nti lunch hour kanzirukeko nfune ka boda tebiriyo eri oba oyingidde kampani oyingidde gate baso n'omulira mukatandako nagamba naye bannaye eno bedsheet nga sibwenjirese nagamba mbadde nga kanakawo nga sikategedde Lydia nedda mukono gwange yankyaliddeko wane bano abaloomu tebajja kugamba bamanyi yeeyiyaye oluusi ku mukazi ajja kusaba emitwalo 2 nagamba mama wange nga mulwadde anti wamuleeta mama wange nga mulwadde olinawo abiri nogamba linda omusaala batusasula nga 15 nagamba njazifuna ate oyo abeera fureshi kakajja era owulira bano abavubuka baba basula nammwe omwana waliwo omuyayalisika kazike mwana kali fresh kakava e Uganda obanga aliko embuzi naye ne Uganda bakubakuba naye obanga eri obanga oyingira eri ng'oli muwala obanga aliko embuzi era bwamabuyitingana era bwe wabaawo omusajja ng'olina mukazi wo wamusindika e Dubai kati ne Dubai biralamu ne bwaba mu kiyumba bamulya ab'e Dubai basaba ofa olunaku olu ne bw'aba ali mu kiyumba weekaabireko era bw'ajja sooka omukebezi wabangamba abaana babalya nga olunaku lwa off
kati bakadaama omanyi kye bakola bali babeera ne fences naye bakadaama buli lunaku akubamu akatuli kati nze kankubuulire ne experience gyenina buli lunaku mu fensi eyo alina dark spot gyafuna nga kamera tegendawo terabawo nga buli lunaku agenda nakola kasuku nabeera ngaakola bwati akatuli ogenda kukola bwoti nga kali bwe kati nga kabina wakateeka emboko nevuga eri layira nze nkubuye kali bagenda gamba alimba oyo tekibanga nawo gyebiri era ababikola bajja kujja mu komedi bagambe ebituufu buli lunaku agamba kati no kuwuliriza ayinza n'okugamba naatera okukamaliriza beera nga weetegeka naatera nga naawe olujja ogamba wano ejja yitawo nga gwe kati nze kubuule divorce akunamiriza mu katule ateiminga kabina we kakoma waatega ng'embooka evugiraawo oli n'amala n'agenda nunu n'akola ki n'agenda ne beetandika okweweereza enyumiddwa it was so nice olabe bosi wange ayinza okagwamu kati no bamala nga nanyini maka kino ekituli nayita ba maintenance ne bakakola ki ogenda okulira emiranga eri bakazibigidde olaba amaka gogendamu nga bayina embwa ng'eri katuli ako gwe n'oyisaamu era oyisaamu nga kuliko embwa gwe n'oyisaamu era oyisaamu kisoboka naye nze nkubwe ekyo kyekiri eyo era nze pointi yange egamba bw'oba olina omukazi ng'ali Dubai bw'oba omwagala osobola okubeera naye naye bw'oba tomwagala mugobe muwumuze oyo omuleke ofuna omulala era nze bwe mbeera n'omukazi sobola musindika eyo ne bw'oba kati omukazi ayenda ng'okola naye nga musula mwenna kate ng'atayiminze ng'amanyi buli okola lwakuna paka okola ku Monday paka lwakutaano ng'akimanyi okola 8 hours nti bw'oba ofulumye todda toyanda kyeweerabira akola sente oyo ne bw'asaba short ya mitwalo 3 nga yakajja ng'ali fresh abaana bazimu omuwala nga yakanyira Dubai ng'ali niye oba ng'avudde nga bamuwuubyewuubye nga eri abeera fresh abanga ali virgin eri abamulwanira era amakulu amawulire gasaasaana bakayitaani mbo bakayita Lydia kakajja kalina dina kakajja oyo yali fresh yakajja amaze obbanga timbonaku 2 bajja nagamba nkuwa mitwalo 5 esente nga ziri tempting yoba omuleke naye alina abakazi abalala batandika okusiiga akasa alina abakazi abalala kyogamba baddewo yekka babeera bakuwa ebyo ebigambo bakuteekamu ebigambo oyinza okuguma n'omala omwezi naye ogwokubiri okutuka ne bakukuba abaana ne bakusabula maama edubayi ekiri Dubayi okimanyi abaana tebasabudde mama kati no kankubuulira okimanyi bw'obeeramu n'emitwalo 5 e Dubayi osobola okubirako abakazi 12 emitwalo 5 nga jawa emitwalo 5 osobola okubakalya abakazi 10 ng'omuli omuwafi ndira mu 5 kati gwe kyokola okola bwoti kambawo amagezi temugula bamalaaya abanoonya emirimu bangi gwe buli muwala gwolaba ng'akutte ebbaaga mu mugongo omanya alinamu CV na biwandiiko byanoonya mulimu kati oyo omugamba tugende bali nkutwale ku restaurant ngulireyo akamere aba atambula butambu talina na sente zali tamanyi na wagenda okusula era olumuwa 15,000 n'omulala nti nogamba ate support olye agamba nti akulya kati tugende ewaka ng'olya babulikiramu ku 10,000 ezo ku 15,000 eyo yerefu yaki ye Dubai era nze bwe mbeera n'omuntu wange sobola mwagaliza Dubai kati no Bulaya in general kati nze kankubuulire people won't tell you these stories ne bw'oba gwe tosobola kwewako era nange mbakuba nganzirayo ngenda kukola sande byogedde naye kati sirina kyenfiirwa kampani temumpa mirimo temumpa interview temumpa mirimo gya mugenda wabweru nze sirina kyembyagaza ndi wano na setolinga ndio sirina kyembyagaza nze siri oke kuba saavayo na sente siri oke sirina sente naye at least nsobola okulya neneebaka onfuna bulungi so embeera bwetyo bweri bannange episode eno bwakuba bwakatulire babulya ojja balaba mu comment section ebituufu ojja balaba ekiva e Bulaya episode 5 wete otabulira ku olwaleero tukyabaweereza episodes nyingi zonna tujja kuba nga tubaweereza ebisinga ku bino emboozi ekyatambula nyingi nnyo ebyokuyiga mukyalina bingi nnyo nadde ngamba waliwo omukazi yatugala sponsoring oba weewa
Oye bukonzo East. Ba sponsor twagalayo ba sponsor bagadde ki program kyaffe osobola osobola okujja n'oteeka mu kusente. So ensonga zo zitambudde ku lwaleero. Derek kijja kuba mukomyawo mu party ndala ekiva e Bulaaya ya UAE edition abo kitambuliramuko. So muganda wange twekuumireko kubanga otwagala nnyo mu mbeera yonna. Bali zonna ko lungi mbere bulungi mwe laba.